Ampuliriza nkulamusiza konyo radio sinzo okuliriza mandu so kina na mwenda akatoniza bili CBS FM Radio Uganda Radio Sabasajja Kabaka eyabavubuka abo mulemo mutebi edakika ziri 10 zennyini zimaze okutakusawemo eyakawungezi ko lunaku olwaleero nzekalule lameka kulamusako kirizo bagane bera kumpewo za radio no kuva kubalazo okutukola okutano mumanyire ensonga ezenjawulo nga bizigenda maaso musino tambula n'okumanya bingi bikoza amawulire wano mu ggwanga ne bweru waalyo tuli mu keetereekerero k'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 emijozi egy'okuddukiramu emisinde gy'amazaalibwa gitundibwa mu bifo eby'enjawulo ku mitwalo giri ebiri gyokka n'olwekyo gufune mangu nga tekinnafuuka jabbula ate n'ebirala bingi bikoza amawulire akalulu kakyagenda mu maaso e Kawempe abaakwatiddwa olunaku olwajjo basimbiddwa mu kooti e Kawempe ne baggulwako emisango egy'enjawulo bingi abalwanirizi b'eddembe bagamba nti nedda abakuumaddembe mwasuse mwandikomye ate bannakibiina ky'NRM abamu bagamba nti abakuumaddembe mutulabisa abatuvuganya mu bongera vaibu okuyita mu kubatulugunya n'ebiringa ebyo bikoze amawulire ebweru w'eggwanga bingi gyebiri n'ekimu ku bisinza okwetikka byonna omukulembeze eggwanga lya America Donald Trump asazizzamu obuyambi bwonna obadde buweebwa eggwanga lya Ukraine nga bagamba nti America sinneetegefu kwongera kuyiwayiwa musimbi gw'abannansi mu bintu ebitaggwa baagala kusooka kwekenneenya ensimbi zino ziri mu bumbi n'obuwumbi bwa $, okulaba zikoze eki mu kukakkanya olutalo olugenda mu maaso mu Ukraine bakole ekintu nga kiggwerawo n'ebirala bingi bikoze amawulire naye birayongera okulambulwa mu programs ez'enjawulo nina abagenyi babiri benjagala bakulamuseeko mu ssaawa eno esooka ssaawa ey'okubiri tugenda kubeera ne Lieutenant General Proscovia Nalweiso ono nga muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda gwe tugenda okubeera naye mu ssaawa ey'okubiri n'essaawa eno esooka nina abakulu babiri nina Sali mu Kiseka munnakibiina kya NRM abeera Bukomansimbi eyo Bukomansimbi North tulamuseeko abatuuliza bannayuganda mwenna mbalamusizaako n'ensaasira abantu bonna abafunye ebizibu ate n'ensanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi Bukomansimbi nungi Bukomansimbi abantu balungi nga bulijjo naye ekizibu nti omusana mungi mu bitundu ebyenjawulo ate twafunamu n'omuzira mungi kibuyagana ntikkula amayumba g'abantu emmere ate okutikkula ebintu ebadde musana olaba nga kibi nnyo bantu abamu kati embeera mbi nnyo waliwo embeera kati eriwo ennaku zino gyeboogera nti mu gavumenti etudduukirire saawa zino ndowooza singa waddewo gavumenti y'ebigwa bitalaze yandibeera yatuuseyo dda abantu abamu bali bubi ekigambo wekiri naye ebikola tebiriiwo ekyo tekiriyo gavumenti y'NRM si mu gavumenti y'NRM gavumenti omanyize njagala nnyo okubwemba nga ndi mbuulira abantu banjagala emu ebeeremu oba NRM oba NRM nze ndi munnayuganda ajjudde kubanga nze saazaalibwa ku mulembe gw'NRM nazaalibwa ku mirembe gyaliwo ebibiina ebirala bisikyawulirawo manyi gye ndaga n'abaana bange balisangawo ebibiina birala kati ekiriwo kino kiri nti ebigwa bitalaze byandibadde minisitule yatuuse dda naye teriiwo era tenatuuka twanabaawo na muntu gwe badduukirira n'omu so ekyo bwe kiri sinza kisazaamu nina Mukibi Erias ono Munnabutambala tulamuseeko neyanziza nnyo okunkyazaako wano mwami Kalule Eriasa Mukibi Sserunjogi teeka mu nkola w'Ebutambala Bannayuganda Obuganda naye naddala Bannabutambala mbalamusizaako nnyo olwaleero tuboozaayoza okutuuka mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan gutandise nga tuli mu kyeya kasana kangi nnyo naye tugenza okulaba ennaku zino oba lumu 2 eziyise tekagenze ndowooza kakendeerako abafunye ebizibu bangi abambikiddeko ennaku zino bannaye tubasaasira tusaba Allah abagumye tutambule bulungi pozi ogamba oli wa kibiina ki Eriasa Mukibi Sserunjogi ali independent talina kibiina kyonna Butambala constituent kantandikire ewa Sali mu Kiseka ono akalu ka Kawempe North kagenda mu maaso bali mu kunoonya kalulu ng'ennaku z'omwezi 13 bagenda kulonda omubaka agenda okudda mu bigere bya Muhammad Segirinyo okumalako ekisanja kino naye okuva mu nteekateeka z'okwewandiisa tuze tulaba embeera ez'enjawulo abakuumaddembe nga balwanagana n'abudde oluvuganya gavumenti era ebyabaddewo olunaku olwajjo abamu twabalabeko nga amagulu gakotuse leero babadde mu kkooti abamu bajjemu n'engoye ng'emiggo gisaze ku mugongo n'ebiringa ebyo
okulonda kwa Kawempe kuno kukuwa kifaananyi ki mu kulonda kwa 2026 kwetolekera? Kati njala kuwa ekifaananyi kigaziko kusinga abantu bakirengerera. Nkulameka ng'oggyeko abantu abakwebuzaabuza emyezi gisigadde nga 9 era kitegeeza nti alondebwa agenda kubeera mu parliament emyezi 9 oba 8 gyokka. Kati ekibuuzo ku nze naawe kiki agenda okukyusa mu nkola y'e Kawempe oba mu nkola ya Uganda ng'omubaka agenda okulondebwa? Anseri nti tekiriiwo. N'ebyolaba byonna ebiri mu kukola kati bibiraga 2026 nga bw'oyogera nti eno indicator eri wali yegenda okulaga kiri kyekitamininga 2026. Kitegeeza nti NRM ne male wangulaawo ejja kubeera z'ebitundu byonna n'ensi yonna nti ffe tugenda okuwangula. Nupu bwe wangulaawo kijja kubeera ze naye kyayina embavu ennyingi. Kati bino bigatta awamu nti mu bantu bonna aboogeddwako abakubiddwa abafunye ebizibu temuli principal n'omu ku bantu beesimbyewo ng'oggyeko naye adde akola bukozi katemba mu ngeri emu oba endala. Nze olwaleero nze gamba nti emu ebeeremu. Abamawulire mujja kutusaasira Mukululameka nti bw'okwata kamera okwata kino ekibaddewo ne tokwata kivuddeko kyokubaawo ebintu ebimu baba bisitaginze busitaginzi kubeerawo kulaga bantu. Olwo tewali wano nuupu tewali NRM era ebintu ebiri mu kukolebwa ne Kawempe byongera okwanikira ddala ebibiina bino nti buli omu azanyira mu munne teri taata teri mwana. Kuba ekikolebwa wali Kawempe si muntu ntayimiriddewo nti kubanga avuganya gundi kubanga tiwandibadde nti oyinza okuleeta jaati ejjeko ate omuntu emukube emujjeko eriso omulala emukube omulala ejjeko okugulu bali mu kulwanya akalulu si ekiriwo wabula bali mu kulaga gwe munansi atalaba gwe munansi era omuntu anaasigala nga atalaba amaaso bajja gajjamu emikono bajja gitemako n'amagulu bino bikyali bitono nnyo. Banansi babalaga ki? Bali mu balaga indicator nti bino byonna bimukola bya bwereere tebiriiwo kazannyo buzannyo akalu kazannyo omuntu yakugamba tekalina makulu yakugamba ye nannyini principal mu yagamba Bobi Wine yagamba nti mulabye muli maje gennyini bw'amala bagamba maje gennyini n'abambaza kombat n'abasindika mu kalulu ke Kawempe n'amaje gennyini amala ne gajja ne mulaga kubagana omuntu ayimirisa yidi ate bali mu tukuba maje ge gali mu kulwana maji kalega amaji gali mu kulwana gwe munansi wegendereze era nzibe nalabye omwana omu ayakubiddwa okugulu ne kukyuka nasigala nga akuwanise njagala Mukululameka bakukyuse bukyusa lugalo nga tuli mu sirikale lugalo lumu watu kyasobola kudda mu ddwanika nekwe ekigere ne kiba kigudde nengo kyakiwoneka ngo kyayogera okugera kikiro mukyakirebeeta omuntu oyo tali yekka oyo munamaji yennyini ajjudde nze nalabye munamaji yennyini gwe bamenye okugulu so si munansi nze n'omwana omenya akagalo kayenkano kannasu so nakawanika mukono kati ebiri wali ebiri Kawempe njaba bannayuganda mwenna mu bitundu kera mbyetegereze nti gavumenti yo bwebeera nga eri mu buyinza era ndoza Trump yakyogedde bulungi yagenda nti ffe tetulina muntu gwe tuyamba tetulina kye tukola nga si business kandi ne gavumenti za Afrika zonna eziriwo teziyimirirawo kubeerawo bubezi nga tezisobola kufuna ssente bweru bateeka okuteekawo akalulu bateeka okuteekawo commotion ne babaawo okulwana embeera eriwo America neweereza ssente basobola okulya kati kano kapuleka mwami Museveni ne mwami Kyagulanyi mwe bannansi mwe mugenda okafiiramu gubo kayingira mu buyingizi nga tolina byotegedde ng'owedde bali mukazanyo ngoloza Kyagulanyi twamanyi wabeera lwaki bamukutteko Lubongo yabamukubyeko wamulebe omusikayo lwaki basika gwe munansi ayimiridde eri kati nawe noyimirira eri nodda mu kamera bamala okubabone nalukola dayimidde obulungi ayogera bulungi bamusikasika bamukyusa omukono naye ye teyamenyese kugulu esaati ye yebbeeyi ne bagiuza n'agamba esaati yebbeeyi bweti bannange ne bagikuba tebalina n'amaanyi ne bankwata basatu naye yalozaako Katemba yennyini Katemba omuntu awedde omulimu nga ali mu kuzanya Katemba nawe noyimira mu bannansi nobabuulira ti banne wano wali ebyobufuzi tuli mu kukola byabufuzi so nkubiriza bannayuganda nga nange nekubirizaamu nti essaawa zino gye tulagako Pulezidenti Museveni takyalina buyambi bwonna sente zetukozesa zonna ezibadde ziva ebweru zaatuvaako kati nga kibalina okukola okulonda kulina okubeerawo nga demokulasiya bwabeera basobole okusindika sente eziyamba ensi kati mu kulonda okuweereza ezo za demokulasi zinaabeerawo balina okuteekawo opposition kati bali mu gizimba buzimbi bali mu gizimba nga bazimba eyakiza Besigye ekyaganye buganye kuvaayo kati bazimba eriwo essaawa zino tubeere nga badde tuli mu byabufuzi wantu wali byabufuzi ebyo nti gundi yesimbyewo gundi yayiseemu wano ebyo tebiriiwo wantu wali pulezidenti gwe bayinza kulangirira nti yawangudde gundi nayingira bu state house ekyo tekiriiwo ebyo tebiriiwo mu Afrika yonna. Elias Mukibi, opposition government yagizimba Enyanziza lwaki onsimba anti omukulu ekibuzo ky'omukulu omukulu atugaye nti government yazimba eya Besigye kati eri mu kuzimba eri opposition nga tugenda mu kalulu basobole okuba ne gwe bavuganye naye government yazimba opposition waliwo abantu bangi pozi wemba ntandikira nze General Museveni yagenda okufuuka president nga nyina emyaka 5 abamu tebaaliwo kakati emyaka egyo katuli mwasa tumwenda n'okusoba gigenda mwana emyaka egyo President Museveni gyabadde mu buyinza
waliwo abantu bangi nnyo olw'ensonga ennyingi nnyo abalowooza nti nno yandibadde ava mu buyinza. Kati abantu abalowooza nno pulezidenti yalibadde ava mu buyinza abasinga obungi kubo obukadde n'obukadde si bannabyabufuzi naye ate era babeera b'opposition. Pozi kakati obeera oyogera ku bukulembeze bw'opposition kubanga nabadde njagala kufuna omukisa nange ntandikire ewange nteme empanje yange ku bigenda mu maaso. Oba gavumenti yezimba opposition oba si yegizimba kugambye nti automatically opposition yo eri kubanga abantu bangi abatakkiriza mu bigenda mu maaso nga gavumenti bwebikola. Kawempe nga bwali omukulu agambye nti bano basetinga kintu kyabwe wakati wa Mwami Museveni ne Bwana Kyagulanyi abalala balugenderamu byabwe. Kawempe omulaba otya? Kawempe ekigenda mu maaso Kawempe kyennyamiza. Tulinganga abatandikira we twakoma emyaka 4-5 emabega we twabeera n'akalulu kubanga kati nze ebbanga lyemmaze nga ntambula mu Butambala nga njogera n'abantu naye naddala bamaama waliwo abantu boogendako n'obagamba nti bane mbasaba buwagizi nabagamba nti mukibi ekikuleese mu byobufuzi kiki ye kaakati otandika okutusaba obuwagizi walaba ekyatuuka ku baana baffe nze ku kyalo ekinziririra ekyalo ekyaffe ekitagobwa mu ŋŋando ekiddako kyebugobango twaziikawo omuntu gwe tumanyi owaffe relative gwe baakuba amasasi ku Kaleerwe Bobi Wine lwe baamukwata ebusoga eluuka. Kaakati abantu abamu abaakwatibwa mu kabuvuŋŋano ako ne gye buli kati bali makomera. Kakati bamaama baabwe abaana baabwe bakyala baabwe bali waka bakaaba bagamba nti kugamba bantu bannayuganda bangi benjogedde nabo mu Butambala mukka bembeera njogera sampa eyo nga beeraliikirivu olw'ebyobufuzi bye tuyina mu Uganda nti abantu omukisa gwe twalifunye okulonda abakulembeze obudde obusinga obungi tubumala mu kugugulana ng'abantu abali oludda olumu oluvuganya bangi kubo bamala obudde bungi nnyo ng'aga nti ffe katujerege bali abalina emmundu nga bapika bunyama nga Bobi Wine we yaligambye tubakwatako mufudde. Tetusobola kubeera na ggwanga bwe lityo eryeyasizaamu ebiwayi bibiri abalala bagamba munaatulaba abalala bagamba muli bajjega n'ebirala. Kakati kyovudola wambuza ekibuzo ekyasoose nti gwe oli wa kibiina ki kubanga tulowooza nti no Uganda yeetaaga endowooza endala twetaaga okukola ebyobufuzi ebyenjawulo kasita akalulu katuuka kakati we katuuse twetaaga omukisa okwogera ku nsonga enkulu kati ensonga enkulu ennyo ezitutunuulidde munanga ayogedde ku nsonga emu ey'obuyambi tunaabeera ddi nga ffe emu ku nsi ezisinga obugagga mu nsi yonna Katonda ziyawo ebyobugagga naye nga ffe tusinza abantu abaavu abankuseere nga buli lunaku tubeera tusabiriza busabiriza. Kati waliwo ensonga etuliraanidde ennyo wano eya Democratic Republic of Congo olutalo lugenda mu maaso mu Congo tetebenkerangako naye ate nga Congo bwe tatebenkera waliwo emikisa mingi nnyo Uganda gyefiirwa kubanga tusobola bulungi Congo nsingagga nnyo etuliraanidde tusobola bulungi nnyo okusuubulagana nayo tusobola bulungi nnyo okukolayo emirimu mingi nnyo ne tugaggawala naye kakati ebyobufuzi bwe tubigendamu bw'obuwulira national debate ensonga kakati ezoogerwako ensonga ezaali tukutteko okulaba nga tusobola okuzimba eggwanga erigenda mu maaso tetufuna mukisa kuzoogerako wabula twogera kwani agenda kukuba ani gwe bamenya okugulu kati obudde obwo ne tubuyita omwo nga abalala bagira nti kakati katusaasire bano be bakubye ate kakati bano bakoze bwe bati ndowooza tuteeka okukyusaamu mu ngeri gye tutambula. Katono katukomewo ampuliriza oli ku Manduso dakiika no zidduka ku ssaawa 2 zennyini tulina Lieutenant General Proscovia Nalweyiso tugenda kutunula ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga ebyokwerinda bavubuka n'ebigwa mu kkoweere. Nenjagala kujjukiza nti Forest Resort Reza kifo kirungi nnyo genda owumule enogera n'owumuzanno obulamu balina cottages nnungi bazimba mu kibiraawo genda ne weebaka eyo n'owumula bafumba emmere ya buli kika balina swimming pool balina
children's center oyagala kutwala abaana kuzanya muko oyagala kutuza conference oyagala kukola mbaga oyagala kukola ki byonna bakulowoozezaako kale nogenda owummule basangibwa Lweza ku luguudo oludda Entebbe nga tunatuuka ku mafuta ga gazi ojja okubasanga oyinza n'okubakubira ku ssimu eri noti 7 8 5 21 oba noti 7 8 333 oyinza n'okugenda ku mutimbagano n'olaba ebigenda mu maaso olaba ebikifo bifaananyi ku ebiri era n'oyitako n'obookinga eri www.forestescaperesort.com. nkujjukiza Ryan Eyakago banono bakugu nnyo mu kukutikira emigugu kuva e China bakozesa nnyonyi okutuuka e Uganda bakuguliza ebintu okuva mu katale bakunoonyeza akatale k'ebintu byagala okugula bakutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku woteeri n'okuva ku woteeri okutuuka ku kisaawe okwongakosa okukutambuza mu butale obw'enjawulo bakufuna invitation letter era basobola okukuguliza tiketi balina n'abakuvunira oluchina ng'ogenze mu katale baweereza ssente eri oyagala okugulako ebintu ekyo bakikola ku bwereere kati n'ogwo omusuubuzi beeyina onyumirwe empeereza yaabwe etasangika basangibwa ku BBC building room N212 opposite Bank of Africa Nabugabo Street essimu eri noti 74 noti 152 351 oba noti 762 799 Eliasa Mukibi ekigambo kiseko nakyogeddeko era naye abainare mbakyogedde nga bagamba nti si bamativu n'engeri abakuumaddembe gye bakutemu abaludde oluvuganya gavumenti nti walinga wali wakabadi nti babatumbule okusinga abenarem nekisekawo nakizzeemu wano okyogerako kyekyo ekyo bwe nkyogerako njagala kukyesigamya ku butambala ekampozi kuba akati gwe mmanyi obulungi abakuumaddembe bonna tujja kubasaba mukalulu batuleke omusajja tumukuba akalulu kaffe butereevu nga tebaleke kuyingiramu kubanga ebyobufuzi ebyo abakuumaddembe oluusi bajja ate kino kyenjogerako nkirabye okumala emyaka 20 nga ndi munnamawulire nolaba n'ogamba nti kuba abalonzi bakwatibwa nnyo ekisa ku biki ebiyinza okutuuka ku candidate oba ekibiina kyonna nga kampeyini zigenda mu maaso simanyi oba ekyo kituufu ekawempe oba si kituufu ebyekawempe sibigoberedde naye kwegamba nga nabirabako okumala emyaka egiwera kati obeera otunula n'ogamba akalulu actually waliyo abantu abatuuka ne baga nti nze kanneewambe oteekwa okuba lamika wali obalabyeko oga nti nze kanneewambe abantu bakole ki bansaasire bampa akalulu ekyo kisobola okubeera nnyo bulungi nnyo mukalulu nobeera olinga onoonyeza akaluluko nga ffe betulowooza tukanoonyeza mu butambala ndi abantu bagenda kukulonda oli najja n'agaa nti poliisi ejje etabangule oluusi kati bw'obeera awo oyinza n'okugaa nti naye lwaki nange tenkutte kati ebyobufuzi ebyobululu omwo ne bamukuba emiggo mugongo ne gulunguula nga yeesabidde abakuumaddembe bakikole sirabangayo gwe asabye nti kubanga bw'obeera gwe basabye ate n'obagaa nti munkuba emiggo emiyitirivu noza walira babeera bakukwata mpola mpola waliyo be nali ndabye mu experience yange naye saagala kuboogera wano ku mpewo era nkugambye nti sigoberedde nnyo bigenda maaso kawempe kubanga nange ndi bize nnyo ebutambala navuddeyo kujja wano ku mpewo za CBS kwogera ku nsonga zaffe n'olwekyo siyinza kugamba nti ekyo naye nga kisoboka in practice nali nkirabye Salim omuntu ne weesabira abakuumaddembe ne bajja ne batulugunya abantu olina abantu b'otambula nabo abawagizi bo ne babamenya amagulu nga gwe okunaivinze nabo ekyo kitononya nnyo mu byobufuzi biringa kisaawe kya mupiira nti abantu 24 11 bagoba akapiira kamu mwabawagizi ne mbeeranga omutwalo mulamba nga mwetegereza 22 nenga muri mukutunda bala 22 nenga bagoba omupiira gumu bano bakubeeri ne bagamba nti egolo nono nakubeero nagamba nti egolo mugenda okuva wa the end of the day nga afunyemu nabadde asamba bamusasudde ne nanyini kisaawe afunyemu ne yaleta tiima afunyemu mwabalabye mumutaddeyo sente era ne muddeeka nga tebina kyemututte nembu mwasanyusa okulaba ng'oli ateebye eri n'eri kati ebyobufuzi baali babitegeka kaali kazanyo buzannyo anaafunamu gwalaba oba ali mu kusamba ayakola ekisaawe oba yagula ttiimu so buli kintu kiba n'ekyakyo kati bino byobufuzi bamala biteekawo wabaamu balinannyini byo ababifunamu kati babireeteramu mu abawagizi
kati gwe muwagizi n'oyimirira onoga nti kino kisoboka obutasoboka nga bisobokera ddala era ne beekwalane mu ngalo ne beesikamu ne bamaliriza n'ateka kusaba omupiira bwe bakuba goolo yo ne bagiteeba eri maani yo ne bagikuba 5 oyinza n'okukuba ono wakyerisa agikubye n'omukuba engumi gwali era ati mukulaawo bulabi naye ng'ono ali mu kisaawe takuba munne bamukuba 5 n'amaana amukwata ali mu kifuba n'amwebaza nnyo n'agaa nti musanyo guwedde naye nga gwali mukulabo eri engumi okyatwalira munno mutukubye 5 mulimba mutubbye mutusaliriza ng'akizanye takikoze kakati mu byobufuzi nti ebyo bibeerawo byonna nti okulabibwa abantu kamera era munabyabufuzi womwetegereza nti bo bali mukola business n'amala ajja ku mbaga yo n'otamuwa ku kazindaalo talikomawo bwe lumbe n'otamuwa taddamu kuziika kati munabyabufuzi bw'otamulaga kamera era bw'otamwogerako nti yabadde wano ogwo sangwa naggomola kati bebayimira ne kawempe ng'ebyabaddewo byonna nti sayidi zombi osooka n'obitunuulira kale nze ntunula ku ebyobufuzi ku lwa Uganda yonna nti bino ebyobufuzi mu gavumenti muno mulimu gavumenti ziri 3 eziri munda mu gavumenti era abakozi ba business bali mu 3 mulimu osanga President Museveni sawa zine kimuyimirizaawo nti akuuma eggwanga n'ebibye n'edduuka lye obutayingirirwa muntu yenna mu dduuka lye omubbi taliyingira tulimenya ekyasooka natunulako n'akumirako n'eggwanga kuba eri dduuka lye eggwanga kuba namba 1 kyekyapa kikyayina ekyali mu kukuuma n'ensalo zaakyo kati bamaliriza ne wabaawo akyagala naga nti anze nange nandiyagala okulwala ekyapa ekyo kati naye najja yayiyayiya bwakasukayo ku buyinja alabe onodduka ku ttaka eri ogende nkitwale kyapa kati ne wabaawo omulala owokusatu ayegwanyiza naga nti abantu bano ababiri nange kendi mu lulyo luno nandiba nga nze nyinza okutwala kale bituuka ekiseera abantu forces ez'esatu zonna buli omu ebaako kyerowooza kati wandibaawo force endala eri munda mu force endala ng'eri mu kukola kiringa ekulaga ng'egamba nti batutuleetedde sente ku luuta eno 226 kasajja kakambwe kabobi wine kazibu nnyo era mu bukambwe kayina bw'otateekamu sente nekawempe tuyita kati kolabe ekiriwo kati olwokuba tebabeera munda ng'akwata abasirikale nga bakuba abantu public bakuba sigino zekawempe sigino kalujja nga nti kino kizibu nnyo tibuziba bilioni 8 zibadde obaze ku 226 teekamu 18 oyo mukozi wa business naye amaze kawempe wamulabye walabe ekivuddeyo beranzibu enzibu nnyo nnyo kati gwe nawe nanyini dduuka lyo nti nawuddamu abakubamanye baali bagala sukaali wange nti babbi bennyini abo yongeramu kati gwabeera eno omuguzi w'ebintu osanga amaduka g'ekyanze oba niyalinyiza ebbeeyi munne okwata kasente kokotekayo kale bano abalabi abamu mu byobufuzi ayimire n'agamba nti bambi bankubidde nalukoola bamukubye ayagala ki era bamugambye anoneki kuba biba byabufuzi nga byabadde ngoze kuweereza abantu nojja nomala nonkuba oluyi kiki ekibinkomyawo nga mbivaamu kuba naze kuweerezamu bwe mba sinoonya sente ki ekinyumirizaawo ne saati yange ey'ebbeeyi n'ogiyuza enkya n'enkomawo nvaawo buvi kitegeeza nti kino ne kusaidi ya gavumenti nti wabanga ddala nga byoli mu kukola bye bitereevu era nga kuyimirizaawo kalulu free and fair nga bw'oli mu kugamba kiki ekikuba kikwetaagisa ate okugoba muno muyimirirewo abantu basalewo balonde era bamaliriza ye n'okuddako emabega ng'ojje constitution nga byeyogera omuntu ono gw'osindika mu parliament oba gw'ogenda okulonda mugira emyezi 8 nga gavumenti kyekiyinza okukugisayo amaanyi gonna g'omanyi nti agenda kumalayo emyezi 8 gyokka talina nekigambo kyagenda kwogera kuba omuntu gwagenda okulondaawo tagenda kwogerako na mu parliament kiseera kijja asobola kuba n'abaasookayo bamaze emyaka 4 teyayogerangako yadinakamukalo n'ow'emyezi 8 yanayogera bangi bali mu 5 tajja kusobola kufuna mukisa gunayogera ajja kuba kyamanyira bakyamuyigiriza parliament ebeera bweti bino biriwo ebite emmotoka bagigulawa ebyo bibigenda okubeerayo wandibadde gyamaanyi awo gonna gwera nga tolina indiketa gyolaga kati mu byobufuzi bannansi ne bannayuganda mwena abawuliriza nti wabaawo nanyini dduuka oyo takwatibwako ate ne wabaawo n'ayagala edduuka eryo ddijjawo ne wabaawo ne landiroodi oluusi ali munda mwono nanyini dduuka anoonya property tax naye alina kyanoonya kati gwe wekifiiramu nga tobitegedde nze gwe mulambo gwe sigenda kusaasira era nze omulambo gwe battira mu byobufuzi nkimanyi bulungi ndimanyi Allah gyali agenda kubuuza ekyakusse omanyi wano tufa naye tumala okufa waliwo bajja okubuuza yoga gwe kikikusse tinze nesse abantu amabufiira mu byobufuzi babanga abeetuze kuba ebintu byoliko teri kyoli mu kulwanirira kigenda kukyusa gwe embeera zo balwanira nkyukakyuka bano balwanira enkyukakyuka banoonya mmere ya leero si nkyukakyuka kukyusa ani gwokyusa oleeta ani olekewani kukyusa buyinza obutya buddewa wawotabuyina gavumenti ekyuka eragewa gwe kiro kimanyi munda bulijjo zikyuka ziraga awo munda gabya akapapula tekankyusa wakiwulidde nokitegeera nnyo naawe novayo nogamba nti gavumenti tesobola kuvaako kalulu era tubiveemu kumakyala bagamba nti bagenda kulonda ndomu nokomawo nti nkomyewo ffe tutategeera olowooza ebyo tebiriiyo Elias kozi bwana Lameko oyinza okunzikiriza nenziramu ekintu ekyo nga tonambuuza kikyo waliwo ebintu mwami Kiseka byayogedde sebo bw'otunula emyaka 4 emabega Novemba 2020 12 lwe batta abantu e Kampala Jinja n'okwetooloola awo President Museveni yennyini yagamba nti yateekawo okunoonyereza naga nti abantu abattibwa baali 54 naga nti 32
baali beetabyemu butereevu awo tetukola ki tetubalinaako kusaasira naga nti 22 masasi g'abanoga ebaali omukyalo omu yali kuba nzijukira nali Kampala Road awo nali managing editor monitor ennaku ezo naye najja Kampala Road awo nga ndaba ebintu ebigenda mu maaso omukyalo omu yali atambuza mmere ng'akutte ne sowaani ze omwami omu yali musomesa nga yali tayalinga n'okuyita nga asomesa ku UMI ne bamutira omusajja muzeeyi akaddiye ne bamukwatira mu commotion 22 ku lunaku lumu n'olwekyo bantu bangi nnyo abasobola okufiira mu byobufuzi mu bugugulano bw'ebyobufuzi nga wadde tebabiriimu butereevu ebyobufuzi kazannyo buzannyo nga bw'oyogedde kubanga ebyobufuzi bye bisalawo oba eggwanga ligenda mu maaso ba terigenda mu maaso kati bw'otunuulira mu regioni yaffe wano waliyo ensi bagiyita Rwanda 1994 abantu abateeberezebwa okuba wakati w'emitwalo 8 n'akakadde baali battirwa mu Kigali ne batugamba mulekerawo okulya empuuta kuba ziri Abanyarwanda emirambo gy'Abanyarwanda naye kakati bw'olinnya bbaasi n'ova e Uganda n'ogenda e Rwanda ekiro kya leero bwe musala boodi Gatuna n'oyingira mu Rwanda omanya nti Uganda nvuddeyo ng'olaba oluguudo oluliko amataala okuva e Gatuna okutuuka e Kigali nemulimba bannansi sirimba kubanga nze mmanyiyo gwenza okuba tomanyiiyo kakati tandika ogireki kakati wali ebyobufuzi ebyajja mu Rwanda awo ne bagamba oyinza okwogera ensonga endala zonna zoyagadde naye ekisinga obukulu bw'ebeera nga ddoola emu yakukola mirimu gy'e Rwanda bw'ogibba tusobola okutuga ne bw'odduka n'ova mu ggwanga lino oboze kutudestabilizinga tugenda kukola kyonna kye tusobodde ebyo byabufuzi byoyogerako kakati gwe gamba wano abantu bwe mujja ne mugamba nti tuteekewo badi byabufuzi n'ojja ku leediyo ya Ssaabasajja n'ogamba nti n'ebyobufuzi kazannyo buzannyo so ebyobufuzi bye bisalawo lwaki South Sudan oba ne Sudan eyakatuumu kati eri bwetyo oyawula ebyobufuzi n'entalo eringanga bweri muganda ngo yawula ebyobufuzi n'entalo ate entalo ziva mu ki kakati mukulu Lameka omukulu ne yagambye nti adda mu nze ne bwe tubanga tuli ku leediyo ng'eno ennene ewulirwa ensi yonna twegendeze mbitwogera ate tulemena ku kompeyalinga olusi wotatuukanga nze mu Rwanda nalonderayo n'enkiiko gy'owulira nti oya oba yeego ku lukiiko nalonda era n'olulimi ndwogera oli munansi waayo nze ndi munansi wa Uganda omusuubuzi omutambuze buli wantu nagendayo ne batulondesa buli ayavenu mu Uganda nga batugamba mujje mulonde era nga bw'oyingira okulonda bakugamba genda ogolole yeego oba oganye gomanya onooyita ng'olina okuyingira n'ogolola yeego Kagame n'ayita mu 99 kalwi kyenjogera nkimanyi Rwanda tugikompayalinga ku Uganda bw'otuuka wali Katuna n'ogenda ng'ogenda Miramahiiro osanga amataala agali ebino ebigambo tuli mu kwogera wano n'okwogera ekigambo independent gy'okyogedde mu Rwanda tebabyogererayo ebyo birala Rwanda gyoyogedde nti amataala gaaka na buli ekiriyo teri byabufuzi president weesimbawo omu afune mutabanyi we n'abeera saidi eri olw'okuba kazannyo era kagala kakola mu nkola eno gye tukakoleramu wano n'agamba mpisa emera afuna 99% eyo Rwanda gyoyogerako tekyusa mukulembeze n'emyaka gyayo n'ebisanja byanjawulo n'okusinza kwa n'oyogera n'okutta ntuba ddoola emu ne bakutta mu Uganda ite kiriyo n'ayabbi olwaleero ne jjajjaawo ne sengaawo yeewolerezaako lwa nti bibeerayo so kalwala kitwogerako nti omuzannyo oguli wano mu byobufuzi President Museveni yamanya nti muzannyo ne bazanyiramu nti bagezi aguzannya kintu kidiplomasi aguzannyira ku level ennene nnyo esikulumya abamu okulaba kati kivola wano muganda wange yeetategeera ddala nti kano kazannyo kebayita akabagagga waliwo zaala w'abagagga bono zaala wantu wali Kyagulanyi tewali Museveni tewali Besigye yakuba Besigye tiya gasi wane wandegeya ayakuba emotoka ye enyondo namuyira kamulali mu maaso bamujjadda ne mu force n'okufa yafiire yasoka nabeera ne baga yakutte n'omwana n'agenda bwata ayakuba juzi buli azakwata ku muntu ku principle buli amukwatako todda mukulabika tozanyisa property yaabwe eriebera property era bana basirikale bajja ati bavubuka bange bakwano bange mbalabula nti babe bakozesa malo bikola bonokuba obubi n'okuba Bobi Wine eriiso bajja kujja ku musaala ku payroll n'ekidda kuba kusibe kuba tozanyisa principle waabwe guno muzanyo gwe bakola Eriasa 2026 nalumikako indicator zino ze tulaba bannamawulire amaaso gavaamu n'ebiringa ebyo anti ekibuuzo kyekyo
kubanga njagadde nnyo okuwuliriza mwami Seka bwali bati nga kyembadde njogera naye agenze mu maaso noza nakkaatiriza ensonga tusobola okuyita yonna gye tuyise yasose n'ambuuza oli wa myaka emeka biki nga tulina ekizibu ekyajja mu Uganda wano kakati ebyobukulembeze bya Uganda sebo mbyetegereza nali managing editor monitor okumala emyaka egiwera simanyi goba obadde okola ki naye namala ebbanga ddene nga ndi munnamawulire bannabyabufuzi bangi nnyo nga tubeera ffenna at close quarters okumala emyaka mingi naye tubimanyi ebigenda mu maaso ffe tulowooza nti ekizibu ekimu ekinene kye tulina mu ggwanga be bantu okulowooza nti ebyobufuzi tuli mu muzannyo kati oli najja bannayuganda kyenjagala okubeewaza kulonda bantu balowooza nti n'omulonze agenze kuzannya omulimu gwe tulimu Katonda yatutonda n'atuteeka mu ggwanga erimu kulisinga obugagga mu nsi yonna bw'obeera oyogera ku by'obugagga bye tulina naye ate era ffe bamu kubasinga abantu abankuseere olw'ensonga nti abantu be tulina mu bifo eby'obuvunaanyizibwa tebali sirias kimala bajja enaga nti akuzannya buzanyi kakati njagala kuyisaawo oba Abannayuganda basseeyo bameka oba tukoze biki ekikulu kiri nti bw'obeera mukulembeze oteekwa okutwala abantu mu maaso ombuuziza ekibuuzo ekikwata ku bannamawulire njagala kyogeraho katono nnyo kubanga ekyo nakiraba emyaka mingi ne bwe nali editor nga nsindika bannamawulire ne bakola ki ne babakuba ne bafuna obuzibu waliwo munnamawulire omu omukyala gwe nasindika okugenda okukavalinga poliisi ng'egenze wali ku Ekololo ku kitebe kya UN mu Kyagulanyi agendawo nakataddanga mu kutambula bulungi n'olwekyo experience eyo nayo njirina ate kasita wabeerawo akagugulano k'ebyobufuzi mu Uganda abakuuma ddembe kibanguyira okulowooza nti no bannamawulire balina sayidi yaabwe kadde munnamawulire agenze nga yayagala kuripootinga bintu nga bwe biri kakati n'olwekyo kyangu nnyo okukwatibwa mu crossfire era tekigenda kulekeraawo mangu okutuuka ng'ebyobufuzi byaffe abantu batandise okubiraba mu ngeri y'enjawulo abalina okukulemberamu okulaba ebyobufuzi mu ngeri y'enjawulo be balonzi bennyini bannayuganda bannannyini nsi okusalawo okugamba nti abantu abajja okusaagirasaagira mu nsonga temubawa buvunaanyizibwa tusobole okugenda mu maaso tweyanza nnyo tweyanzege ampuliriza tugenda mu kuwummulamuuko ssaawa ey'okubiri tulina Lieutenant General Proscovia Nalweyiso amaze okutuuka wano ssaawa 2 zennyini ajja kuba ayingira ate twogere emboozi mpaka ku ssaawa 3 naye mbajukiza nti abazadde mwena tubaaniriza Crane Bokona National Primary School ezaana bonnamwaya ku luguudo lw'Entebbe bano no baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli olukya mu baana baffe Crane Bokona bakulembeza kugunjula mwana nga musanyufu ate nga yeeyagala abasomesa baabwe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitone by'omwana byonna n'okubikuza era bateekateeka omwana okuba omuyiiya era omuvumo mu buli kyakola ebibiina byabwe matiri bonna gennyini compound gaggadde engazi abaana beeyagala ate ne batendekebwa mu art and craft okuyimba emizannyo empisa ez'obuwangwa n'eddiini byonna babinyweza wandise omwana kati Cranebo Nasale Rainbow Corner National Primary School ebisale by'omaaso bigenda kubeera bitangaavu essimu kubakubira eri noti 753 360 834 oba noti 772 360 834 leeta omwana bamugunjule ku musingi omulungi sabuni gwolina okukozesa munnayuganda agenda okukuleeta akamonyumonyu ku matama ali omu yekka bw'ati sabuni ow'omuti ayoza engoye yeegulidde erinnya ye Jama White Washing Bar Soap atukuza nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawuwa akalungi ate taggwerera mangu Jama White Washing Bar Soap ye sabuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsikobuseko bw'ogeraganya n'ebbeeyi ya sabuni omulala ali ku katale ate sabuni gwolina okunaaba notaddamu kulowooza ku sabuni mulala ye Lanzo Bathing Soap wali mu bikanga Lanzo Bubble Blueberry Lanzo Vanilla Spubelly Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial sabuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna okwetula eggwanga mugezeeko tugenda kwejjusa n'olwekyo bwe bakutuma ku dduuka noonya Lanzo noonya Jama ebintu bigenda kuwanguwa katuwumulemu katono irize mandu soko dakika tusigaza 8 zokka okuyingira essaawa 2 ezekiro ky'olunaku lwaleero naye nga tuwumbawumba amasimu gakanga sinagenda mu masimu mu dakiika ng'emu Salimu Uganda tusobola okubeera n'okulonda okutaliimu kavuyo
tugeze nga betuyinza okubeera ne Kawempe kubanga tuzze tubiraba ebyali Kayonga ebyaliwa ne tusobola okubeerayo n'akalunga temuli kavuyo. Tuyina enjogera egamba nti bwe tukwata ebintu ebyayita ne tubigattako ebiriwo kati bitutwala butereevu mu biseera ebiriddawo. Okuva Uganda yafuna wetwaze mu 62 mpaka 66 71 79 82 86 to date teonawo omukulembeze akyuka nti kalulu kamukyusiza. Kyogamba naliko tasobola kuvaako na kalulu. Tasobola nakuvaako kalulu. Kino njagala kidipedigana mu kimanyi butereevu nti omuntu yenna n'ava mu bukulembeze tukitunule tunulize gamba nti otunulire ebiriwo kati n'otunulira ne byayita bitwala mu biriddawo mu maaso byosobola okumanya ebiriddawo mu biseera ebiriddawo. Tasobola kuvaawo na kalulu. Afirika yonna nga bw'eri gitwaliza wamu nti nga tabadde muntu munda mu bukulembeze bo muteekateeka bamufuule tasobola kukwatako wano n'omulundi ogumu mu Afirika yonna. Si Rwanda kuba bw'enjogera Afirika mwenna mutegedde gye kiri. Kenya ekibadde wano tavudde buvyeri abadde vice president abadde mu system ne bamuteekako president Museveni sawa zino kwali era n'agenda okuva mu system bw'ali baasirise kwanza bw'enjogera nti bw'ali baasirise nze taata wange yafa ate si president yamutta. Alina president taata wange si yajja kutta Museveni wabula Katonda waali ogamba nti omuntu otuuse ekiseera kyo n'ovaawo kali bw'ali bamaze okusirika gwe bali bamaze okuteekateeka bo bennyini yajja okubeera president wa Uganda. Kyogamba alina kusirikira mu ntebe? Omuntu yenna wonna osirikirawo kati ye gy'atudde yonna waalisirikira okusirikira mu ntebe n'obutasirikira mu ntebe byonna bifaanagana. Nti bwali baasirise ne banoonya anaddawo alina kusirikira mu ntebe. Kati baamunoonya dda nga buli nawe olina eddaame tolina ddaame wo nange nyina eddaame ne president Museveni alina eddaame amanyi butereevu nti Uganda eno wenagijja ne wengiteeka omusika gy'ali era bamumanyi bulungi ne bwasirika olwaleero gwe baateekateeka agenda kubeera ebyobufuzi si kugwira bugwizi nti oveevuveeri nti wakiguddemu okiyingira oyingire omuzannyo gwabwe tosobola bino baabiteekateeka dda kuva era kyova olaba mpulidde wano mu Kalango badde okwogera nti muganda waffe waliwo wano nalweiso gwesobola kwogera omukulu ennyo mu magye ajja wano ekintu kino nsaba okimugambire ddala bulungi ate ajja kikubuulira ajja kukikubuulira nti baateekateeka Uganda bamala okuva mu nsiko bati ne bagamba nti olutawo tuluddamu mu Uganda bo ne bamaliza nti olutawo lutaddamu mu Uganda baateekateeka streamline egenda okutwalira ddala mpaka eggwanga eno mu maaso bamanyina naddako president Museveni bwakenda ku makyanga n'okolima nnyo n'asirika tosobola kubeera gwe ye gwe baleetera waabwe ajja kubeerawo. So kati abantu bannayuganda mbakubiriza nti bwe baleme bayingiza mu kisaawe mwefuula abazanyi temuli bazanyi mwe muli balabi ba mupiira mukube nnyo mu ngalo naye muleme kugenda bukufiira bwereere. Eriasa kyogamba tetusobola kubaako na kulonda okutalimu kavuyo wano mu ggwanga. Singa tetusobola kubeera na kulonda kutalimu kavuyo singa nze ebyobufuzi sibiriimu ekikulu ndowooza obudde obusinga obungi tulina kubumala nga tuzimba kye twagala okulaba. Tusobola okubeera n'ebyobufuzi oba n'okulonda okutali mu kavuyo. Akavuyo kisinziira naye bw'ogamba okutta abantu amagye okuvaayo obutereevu okukuba ab'oludda olumu oba ki ebyo bisoboka. Ekibuuzo kiri mu ddi lwe kinaabaawo. Tetusobola kumala budde obusinga obungi nga tweraliikirira ku kiki ekiriwo kati ndowooza obudde obusinga obungi tulina kubumala nga tuzimba okulaba Uganda gye twagala gye twalyegombye okubeeramu n'abaana baffe n'abazzukulu. Nsi nnyingi nnyo ezirina ebyobukulembeze ng'abantu balonda nga tomanyi nakumanya nga oli mu kibuga ekikulu tomanyi nakumanya nti olunaku lwakulonda. Kakati naffe eyo gye tutunudde. Tetusobola kugamba nti kakati ekkuba eryaffe komekome tetulibeera bwe tutyo y'ensonga lwaki tutandise ebyobufuzi twagala bino ebiriwo bidibe tugende mu maaso. Toyanziza CBS wanje Esebo bali kuweereza ne omubaka omukomasimbi oyo omulamusiza mukulu Kiseeka Salimu n'omukulu oyo omulala amanya kansala Rastaman bwayise mulakimu munene UP Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze. Ekisookera ddala bwana Lameka obuuziza ekibuuzo ekinene tusobola okubeera mu kalulu nga tekaliimu kukubagana masasi kutokota na tia gaasi. Ekyo tekisoboka kubanga bw'otunulira mu gavumenti olwaleero etusibye akakookolo nti erina demokulasi. Olwaleero mu Afirika yonna gavumenti nga yajja mu buyinza na mmundu kaba akakookolo kulimbalimba nti waliwo akalulu naye akalulu kabeerawo naye nga kakitiikirize. Olwaleero bannayuganda nze nyongera okubategeeza oyagala kiwulira atakyagala kireke. Wanje? Ele? Okay, katufuna omulala.
Wanji? Lameka. Esebo. Webale kuweereza ssebo. Esebo. Yenze Kalemalu n'akyukakyuka. Ndi member ya Uganda Media Callers Association abakulu mbalamusizza. Mwami Lameka tulina ekizibu mu ggwanga Uganda. Naddala bw'oba ideology ya NRM yakuyingira n'ekugweramu nga Mwami Kisekka bw'obadde omuwulira. Akugamba mbu abopozisoni bakuteesa n'ebyokwerinda babakube bafune sympathy. Ye Kisekka nga bw'anoonya akalubu akaagala ayogera by'e Masaka. Yino lwaki tabagula naye ne bamukuba sympathy n'agifuna. Okay. Wanji? Sebo. Esebo. Webale kuweereza munywanyi. Esebo. Amanya nze Galuwango Junior naku musana. Sebo ndi weeta akatebe bukoma nsimbi mbuddu. Webale okundeetera omubaka wange oyo ow'ensonga Salimu Kisekka era abo aba bukoma nsimbi Noosi mwafunye keeki oyo musajja ajja kukolera ddala emye naye ekyamazima onalebo byabadde ayogera bye bituufu. Essaawa ya leero bwana Lameka ekyabadde kawempe waliwo n'omusajja omu eyabadde gwe babadde bakyazizaawo 88 era yakyogedde. Ekyamazima bannayuganda balina okukimanya nti bannabyabufuzi abasinga obungi baakabadi oli asobola okubeerawo n'ateekawo n'agula poliisi n'amugamba nti kati mwe mutuuka mu kitundu wano emuti munsikambule munkube njafunawo egundi abamaze okugira egundi. N'olwekyo mu mbeera yonna bannabyabufuzi abalina omuzoogo mulekeraawo okussa abaana b'abantu gwe n'ovaayo n'oyambaza abaana b'abantu ovula emyufu n'obagamba muli magye gw'olowooza oli wabeera nga mukulembeze yaba agenda kukola ki gwe n'ovaayo n'oyambala yunifomu enjeru. N'olwekyo mu mbeera yonna tetujja kugoberera Abedi Bwanika kuba yabagamba bajja kubakwata era bajja bakwata mwenna mujja kugwera munda. Nze Galuwango Junior muve mu bubadi. CBS Wanji? Hello. Lameka. Sebo nkulamusizzaako. Eso. Erinnya lyange nze Sebunja Umaru mpangala mu kibuga ky'omulodi Saro ngale ya Julius Lukwago era president wa PFF so nva mu kibiina kya Democratic Party ne meya owerubaga mukyala Fugene yakuwuliriza ebuse. Kale tweyanziza nnyo tusibula abatuuliriza. Mwami Elias asibula abatuuliriza tugenda mu General Reyes amaze okutuuka wano. Nayanza Sebo nze nkomekereza n'okusaasira ku mukadde wange Muzeeyi Musoke ali awo Kaabasanda yafiiriddwa omuwala babadde yakatikkirwa twaliyo ku mukolo Hamida tusaba Allah amulamuze kisa nammwe abagumye. Okay. Nayanza batulabira be Butambala. Amina. Salim sibula abatuuliriza. Abadde batuuliza mwenna n'abakubya amasimu nga nva ku mpewo kuno mpulidde mukadde waffe General Reyes ng'ajja bw'ajja wano omubuuliza ekibuuzo nti ddala Jeno nga Jeno bw'obanga ovudde mu nsi muno osikizibwani ajja kusikizibwa oyo ayeeteeseteese yennyini. Jeno tasobola musikiza ate kopolo. Okay. Jeno bamusikiza ate at least lieutenant. So ne President Museveni ajja kusikizibwa muwozi. Katonda abeere naawe. Ampuliriza katukomewo musaawa ey'okubiri katono nnyo. Ampuliriza oli ku Kkirizo Bagaana dakika emu yokka emaze okuyita ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero nga bwe nakutegeezezza nti mu ssaawa eno ey'okubiri ndi ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso ono nno muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda era y'omu ku bannamagye abaali mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza byonna ebyaliwo yabiyitamu ate era obuweereza nabo abo baddemu okumala akaseera n'okutuusa olwaleero obuweereza akyabulimu. General Nalweyiso lamusa kubatuuliriza. Balamusiza mwena abawuliriza ba radio eno CBS ne Sasira bonna baviiriddwako abantu baabwe. Sijja gavumenti okuvalenako mu okujja wano kubanga egy'emyaka mingi. Ennaku zino Kibinyo Katonda yawa ate yajjawo. Okay. Ne Sasira abalwadde abali mu malwaliro Katonda bakwatireko basobole okusuuka. Okay. N'abajjanjabi bakwate bulungi abalwadde. Okay. Omanya abajjanjabi bamanyi okulya emmere y'abalwadde. No kwebalizaako abafunye ebirungi mu bulungi. Manyi waliwo abafuna ebirungi mu bubi. Okay. Emirimu gibale tugezaako mpolampola. Si myangu n'emyaka gitugenzeeko. Emyaka gigenze. Bwe twali tugitambuza luli era kati waliwooko ke twandiyisenga ka stopper. Okay.
akatonotono mujiwuliranga namwe gikeewa ng'ogenda osikatira. Okay, nasemba kuwulabanga abaana bakuyisaamu eggaali nengamba abavubuka tebatya Geno bakuyisaamu eggaali awo. Uganda yeeyo abo bazzukulu abamu baana abalala baganda bange abalala bannyinaze abalala basenga abalala bataata. Okay, kati tugendera awo Uganda yeeyo bwetambula. Akaseera wayita katono ne weetonda nengamba Geno amala geetondatonda bw'atyo. Osanga bw'oba oyogera oyinza wadde we nali mala puroguramu eyo neetonda naye ndowooza abantu naye olowooza ne bwe weetonda ne bwe weetonda abantu tebakyabimanyi ebyo abaana abavubuka tebakyabimanyi naye tujja kwongera okwogeraganya bwe bali lunaku lumu balintegeera ne bwe ndiba ngenze balintegeera nti naye osanga wano yali mutuufu. Baga nti wayisaamu omukulembeze waabwe eggaali noga kavubuka ako ne banyiiga ne batabuka netonda nengamba oyo mutabani wange mukwano gwange simulinaako buzibu naye bw'abaako ensobi gyakoze tusobola okwogera ate naye nagitereeza omanyi ensi yo nzibu era okusobya tekubulawo. Ate okusobya tebakutondera miti kwaffe bantu. Parade twalaba nti abantu bangi bakuba zi parade, abaana b'amasomero babeera ne zi parade, abasikautu babeera ne zi parade, n'abanuupu batuuza parade era ne baga nti era abalondo byeyo ya nuupu abasikautu bonga tebabagendako bati bakola parade. Anti munange ekibi nti abantu bwe baba bakola parade buli parade balina bye bagiyita. Kati waliwo abasikautu eyina erinnya lyayo, waliyo patriotism eyina erinnya lyayo, eriyo yabali ku rutusi erina erinnya lyayo. Kati buli parade ebeera n'erinnya lyayo. Kati kufa olulimi olwa security kisinziira ku parade ogiyise eki. Ate era okimanyi nti ne bw'oba ogenze ku training bw'oba okola parade tobeera na mundu, emundu ogifuna luvannyuma. Ogifuna oluvannyuma lw'okukakata mu byonna then ne bakuwa emundu yo. So kati yanupu mwagirabanga parade ki? Kubanga ffe ng'aba security kisinziira bwe bagiyita, kubanga bali bajogerako bagamba nti muli basirikale bennyini abawedde emirimu. Kati tuba tulina okwogera nabo ne bakitegeera omusirikale yaani era oluvannyuma lw'ekyo ki ekiyinza okuddirira. Naloga nti lino gye mukulu yagambye gira tulirumbanga gye. Bwe liba kubanga omanye ekintu bw'okireka tomanya oluvannyuma kiyinza okuvaamu ekirala ekibi ennyo. Kati kirungi n'okitangira ng'obudde bukyali n'oyogera n'abantu bekikwatako ne basobola okitegeera. Oluusi oyinza okwekanga ng'oyingidde mu kintu ky'otomanyi. Oyinza okulowooza nti nyingidde mu kintu kino ndi musikawutu ogenda okumaliza nga toli. Oyinza okuyingira mu kintu ng'olowooza oli mugayiri ogenda okumaliza nga toli, nga si kyekyo kye wali olowooza. Oyinza okulowooza nti eno patriotism naye ogenda okumala nga ate si kyekyo nga muvuddemu ekintu ekirala. Kati kirungi nnyo nekyogerwako nekitegerekeka. Naye nali ngambye nti kummwe abaweereza ababeera ku zi radio ababeera ku TV mwandibadde muleeta zi examples nti tolaba eno ensi yakola parade bweti naye kyali bwekiti oluvannyuma. Ndowooza kiyambako. Ampuliza katumulemu tugenda kunyumya ebigambo ebiwera ne Geno Narweyisono tugenda kutako mu bavubuka embeera y'ensinga bwetambula bingi tuzze tunyumyemu akaseera kabadde kagenderedde. Katumulemu katono tujja tusimbulirawo. Ampulirize manduso ku dakiika ziri 9 zimaze okera ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero programu kkirizo bagaana Lieutenant Geno Proscovia Narweyiso gwe tuli naye muwabuzi wa mukulembeze wa ggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Geno bwe tutunulako mu kulonda okugenda maaso mu bitundu by'e Kawempe bali mu kunoonya kalulu naye ebiriyo bangi bibamenya omutima era bwe twabadde mu kusinza okwoganda olya sabbiiti ewedde abakkiriza abakulembeze b'enzikiriza bangi bye basimbyeko essira abantu babakuba kuliko n'abamenyese. Akalulu ke Uganda tukkirize nti kati kafuuka kufaana kuwona. Akalulu ka Uganda bakafuula nnyo ak'ebyenfuna. Nze ndowooza kye kisinza okubeera ekizibu era nze ndowooza nti akalulu kandibadde ng'onoonya akalulu ng'olina ky'ogenda okukolera abantu.
nga tonoonya kalulu nti okufa n'obutanyagwa nti kwegamba bakateekamu nnyo okulowooza okukafunamu kyova owulira nga bamu baleka batunze n'amaka gaabwe abala n'owulira nti yeewola ng'agenda kunoonya kalulu n'owulira ng'asuubiza abantu byatagenda kukola nze ndowooza kyekisingira ddala okubeeramu obuzibu then ekirala akalulu kano akabba erekisoni ekikaleetera okubeera akazibu ennyo kwe kubanga kali just kawempe kali mu kifo kimu kati abantu bonna ebibiina byonna abakama baabyo abakulembeze ab'enjawulo bonna bali mu kawempe naye kali akeggwanga abantu baba basaasaanye nga buli muntu ali mu kunoonya akalulu either ka mukama we oba akake naye kati abantu bonna batunuulidde kawempe ate ekirala nze ndowooza nti abali mu palamenti bandituyambyeko okukyusa nti omuntu bw'abanga avudde ku nsi kati nga bw'olaba mutabani wange Ssejjirinya bwe yavaawo ti at least bandimaze emyezi nga 6 okuddamu kunoonya akalulu ako naye kati abantu balimu ennaku balimu obusungu bw'okufiirwa byonna tubigasa omwo kati kyekisingidde ddala okubeera ekizibu ate ndowooza bataddemu ssente nnyingi nnyo naye ng'ebbanga lye bagenda okumalayo ttono nnyo ndowooza n'omwaka teguwera okubanga ebbanga liweddeko myezi bwezi ebikolwa by'abakuumaddembe mu kalulu kano obyogerako kyoli munnamagye tulabye ku bakuumaddembe nga bakuba abantu emiggo leero babadde mu kooti abamu ne babikkula emigongo gyonna nga gijjudde emiggo waliwo abajjaati buli omwebuuza jaati yaani ebikolwa by'abakuumaddembe obyogerako ki nze kyendowooza nti ekisingidde ddala okubeera ekizibu kyeky'abantu okulowooza nti okusookera ddala abantu okulowooza nti abasecurity si bantu ekyo kyo kikulu nnyo tulina okukirowoozaako abantu bagenda ne balowooza nti abasecurity si bantu naye nga abakuumaddembe si bantu oba balina bwe gye bava banjawulo si muganda wo si mwannyoko naye nga bwe tuba tutaddewo kulikuluutinga tugamba beerosi omuntu ajja n'ebbaluwa yeerosi okuva ku kyalo aba yalekayo kitaawe ne maama we n'abooluganda akati wabeerawo okusisinkana abantu ne balowooza nti abasecurity ezo nsolo era nze nandirowoozezza nti kyandibadde kirungi nnyo bwe baba bagambye nti lino ekkubo tulizibye nga bw'olaba kati bwe bakola amakubo bwe bagamba nti lino ekkubo zibe totekwa kuliyitamu nze ndowooza nti omuntu yandiyiriseemu mpozi nga waliwo oba omulwadde gwe batwala ali mu ambulensi agenda kwegamba obafunya ali obubi yandibadde awukkirizibwa okukozesa ekkubiro naye baga nti lino ekkubo tolikozesa nze ndowooza tewandirikozesa kati obuzibu buli mu kusisinkana abavubuka n'abavubuka onayogera kino oba security asirise ebintu bwe bitu kati n'abasecurity okukwatibwa obusungu obwo obuyitiridde nabo tusaba bubenga budira twogera nabo naye ng'ekizibu kyekyo abantu ba bulijjo n'abasecurity bandibadde basisinkana bandibadde ba Luganda nga bakugamba nti wano toyitawo bakugamba nti tewali kutambula kuva wano okutuuka e Kawempe n'okiwuliriza n'ogenda bugenzi ku lade gy'eneebeera olusabe by'okulinda tulaba nga bayitawoko nga ggwe munnamagye enkuba gye bakubamu abantu okuyitawo ne bakisussa ne basuka bwe bandikomye naye si kisemba naye nga n'abasecurity abalumiziddwa bangi nga wadde tebanatandika nakkuba nze sirowooza nti oba security yakkirizibwa okubanga bamukuba ejjinja kubanga bwe nkugamba nti toyita wano naye nga oba ayagala okuyitawo ngaayagala kuyitawo ku kifuba okwate n'ejjinja kiri si kiwagira ekyobusungu obuyitiridde naye mbadde nsaba n'abantu babeere bakkakkamu nti akalulu kano kajja kuggwa nawulidde okulonda kujja kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 13 kagenda kuggwa nga 13 kiggwe omuntu omu ate mu kalulu ako baagala omuntu omu si 6 si 5 si 4 si 3 si 2 omu yekka ng'era bw'owulira nti ku ttiimu z'omupiira bwe ziba mu mpaka baba baagalako ettiimu emu oluusi nga gye bajja okutwala kati abantu kye balina okutegeera nti baagalako omuntu omu abalala bajja kusigala nga baddemu ate kunoonya akalulu akanabakazeeko Uganda erina ebitongole by'ebyokwerinda ebiwerako era edda twalabanga nga oluusi wabeerawo embeera ng'ekyanyizikakkamu poliisi nejja bwetabukatabukamu amagye ne gajja bwetabukatabukamu militale nejja kati waliwo ekitongole ekya jaati balwanyisa batujju naye ate tulaba be bakulembeddemu
mu kukuba abalwadde oluvuganya gavumenti mulini tulowooza nti Nalukoola anoonya akalulu yafuuse mutujju balyoke bamuleetere ejjaati? Nze simanyi nti oba jjaati basirikale bano bakola ku batujju bokka. Eryo gye lya UPDF. Okay. Gye lya UPDF liri under CMI. Kati embeera yonna basobola okujja bwaba tewali mani power yonna basobola obayita. Ate era kitegeere nti poliisi bw'eraba nga embeera tejja gisobola esobola okuyita abamagye okujja okubayambako. Kati siyinza kugamba nti jjaati yazze etya naye kyenyinza okugamba yeeyisizza etya ngezze. Ekyo kyeŋŋamba erina okukyusa mu neeyisa era kyavudde ku kyokweyisa bwetyo. Ate tolowooza nti nno kyakomyawo nakati kikyagenda mu maaso okuba nti kinoonyerezebwako era bulijjo kimanyiddwa nti bw'abaawo omuntu yenna yakoze ensobi akwatibwa n'avunaanibwa. Akaluke Kawempe katuwa ekifaananyi ekigazi ku kaluke tugenda mu mwaka 2026. Wano gye nti Kawempe alinga bwali kubanga tuli mu kafo akafunda. Buli muntu yenna yazaawo. Abantu bonna baliwo. Owaluwa, oweggulu, owawa, awagira ekibiina kye ali awo. Bali awo. Ne tulaba n'ebyaliwo emabega mu kulonda kwa 2021. Era ng'okutalaga kwali kugenda mu bitundu eby'enjawulo naye era ebikolwa eby'okukuubagana n'abantu okulugulamu obulamu byaliwo era bangi battibwa mu kulonda kwa 2021. Nze era kyenva nkugamba nti abantu balina okukitegeera nti akalulu kasalanga jirita kya nga kakumaze. Ng'omuntu omu ayitawo tetwandyagadde bantu kufiira mu kalulu. Kyetusaba nti abantu bakitegeere nti akalulu kusuula kapapula mu bokisi n'otambula n'ogenda. Waleme kubeerawo nfanfe nti nze nina okufa. Waleme kubeerawo nti wabeera akacyankalano gw'oyitawo. Nti bwabeerawo nti bw'olaba omusirikale yenna ng'ayimiridde awantu nti gwe kwata amayinja omukuba aveewo. Twandisabye abantu baleme kukola ekyo. Then nga naffe abasirikale baffe bwe tubakangavula. Naye abantu kye balina okutegeera omusirikale tumukangavula naye mwanayinki ye tumukoledde ki kubanga tufubye okwogera okulaba nti abanayinki babeera abantu balamu n'abasirikale okubeera abantu balamu. Bannayuganda bangi bazze babalumiriza mu abakuuma ddembe nti mukolera mukama wammwe era akalulu mukayingiramu okunyigiriza abaludde oluvuganya gavumenti musobole okukuuma entebe ya mukama wammwe mukolera mukama wammwe. Naye nga kyo kimanyi nti senga wabeerawo ekizibu kyonna security nga tevuddeeyo era yejja okunenyezebwa gavumenti bw'etevaayo abantu bakitegeere nti akalulu wadde nga kanoonyezebwa yo gavumenti ebawa eri. Ne bwe tubeera mu kalulu ak'eggwanga lyonna gavumenti ebawa eri. Naye abantu bagenda ne balowooza nti akalulu bwe kabeerawo gavumenti tebeerawo. Naye gavumenti ebawa eri ate beeyina okukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Kati abantu baleme kulowoozanga nti akalulu bwe kabeerawo nti tetulina kutaasa abantu abalala kubanga akalulu kano buli lw'okola effujjo waliwo abantu abalina okutaasibwa. Bw'obeera awantu n'okola effujjo oba n'otandika okugumula abantu ne balinnya mu nnyanja z'abantu wateekwa okubeerawo abataasa. Okutaasa kuno kwe kuvaamu ebizibu ebyo. Kubanga gwe bw'ogamba nti waliwo akalulu n'okwata emmotoka y'omuntu ogikoleeze wateekwa okubaawo agitaasa. Kyova owulya nga njogera nnyo ku kigambo ky'okwekalakasa nti okwekalakasa tukitegedde ogenda kwekalakasa naye waliwo abantu ate bo abatagenda kwekalakasa. Bogenda okwekalakasizaako. Waliwo abantu abakedde waliwo omuntu yakedde ku makya ng'atwala mulwadde mu ddwaliro ng'omulwadde alina kumuyisa ku Bombo Road ng'ate naawe gy'ogenda okwekalakasa. Kati oba olina okumuwa ekkubo n'atwala omulwadde wadde ng'okwekalakasa kukkirizibwa naye tulina okutaasa abantu abalala batali mu kwekalakasa okwo. Ate era tokkirizibwa kuwaliriza muntu kukwegattako. Omuntu bw'aba agaanye totekwa kumuwaliza oba totekwa mukuba nti lwaki ffe tutambula tulaga eno ate nga gwodde eno. Kyova olaba nti oluusi mubeeramu kwa abantu okufa oluusi n'emmotoka oli ng'adduka yeetaasa abeekalakasa n'atomera abantu. Amagye gakyali gaggwanga nga bwe gaali Uganda People's Defence Force oba ga muntu omu. Bangi bagamba nti amagye kati gakolera muntu ga muntu omu. Kyova olaba nti nagamba abantu nti oli kasita yavaayo n'agamba nti mu magye ayinamu yagamba nayinto oba kiki amagye twawalirizibwa okuvaayo twegane kubanga amagye gabeera wansi wa commander in chief abalondeddwa. Era kati ne bw'ogamba nti olonze Nuupu
President wa NUP yajja okubeera commander in chief era amagye gava ku ono ne gadda ku ono musalutinga. Yes. Na Uganda kisobola okukola ekyo. Okusalutingira ani? Anti ngamba. Ng'afuze commander in chief. General Roiso. Tutandikirawo. Nakuba. Tutandikirawo. Kyagulanyi ngali maaso. Ng'amaze okulayira. Salute n'ogikuba. Tutandikirawo. Uganda bisooka. Uganda bisobokera ddala. Bisobokera ddala. Okuva mu 62 wano tewabeerangawo ko kukyusa buyinza mu mirembe. Nti akalulu ne kabaawo omukulembeze n'agenda omulala n'ayingira. Linda eno. Anagenda mu kalulu. Kano kalulu. Kalulu. Ate badde oyinayo ekirala ky'osuubira? Kalulu. Kana mujja mu ntebe? Kekajja omujjamu. Kota pini? Kekajja okumujjamu akalulu. Akalu kagikuuleyo? Kagikuulayo. Kota pini? Kapapula. Kagikuulayo n'agenda. Ate bigambo biri kya kapapula. Ne tumuwerekerako ne tumutuuse lwakitula ne tukomawo. Ate bigambo biri kya kapapula obupapula. Akapapula obupapula okola ki? Kazijja mu kintu. Kasitaba kuwangula kiba kiwedde. Nenga asobola okuwangulwa. Kisobokera ddala. Gwe tonalabako bamagye bajena bagenda mu kalulu ne kabakubirayo gye baalaga. Ne balangirira nti Museveni yawanguddwa. Akakiiko k'ebyolunda akawano nga kekalangirira. Nga kekalangirira. Tyagenze. Nga kekalangirira. Wabula ekizibu ekiri wano. Nti abantu ekyo tebannakiraba. Kakati tetugenda mu kalulu ka 2026. Okulonda kugenda kubeerawo mu Gwokubiri. Naye oyinza okikkiriza tikati bajja kubuuza nti chairman wa katugambe chairman wa district wa NUP mu bifo ebimu nga teri kisooka. Bajja kubuuza chairman wa FDC mu bifo ebimu nga tali mu ba chairman w'NRM mwerosi eyo. Kakati eyo ogenda kutandika ddi mu kukanoonya. Obudde buweddeyo. Tugenda kulonda mu Gwakubiri. Tuli wano Kawempe we tulwanira. Tuli Kampala we tulinyira mu Nnyanya. Naye Uganda eyina district 10 kaga mmeka. Ina constituency 529. Ekyo badde okimanyi? Eyina 529 constituencies. Ababaka bagenda okulondebwa okujja mu parliament. Naye tukyali Kawempe we twekubira. Abantu bagenda mu bumyufu okulonda BMP abaneesimbawo mu bitundu ebyo kwezo 529 constituencies. Naye kati bw'obuuza ku bantu bonna bayinayo babaka kyeyo tebalina. Naye ngera okuwangula eyo oteekwa okubayo n'ababaka. Oteekwa okubayo ne LC1, oteekwa okubayo ne LC2, n'okubeerayo ne LC3, n'okubeerayo ne LC4, n'okubayo ne LC5, oyina okubeerayo n'omubaka eyo. Mbadde wano ne Salimu Kisekka yabadde mu programu esukka munakyona kinaremu alese ekibuzo kyo wano ku meeza. Nkiwulidde. General Royce bwajja mubuuze omusika wa President Museveni yaani kubanga yamumanyi. Nze simanyi musika wa President Museveni mu byobufuzi simumanyi kubanga ebibiina simanyi ebirala bwe birina ekibiina ky'NRM kijja genda simanyi mu delegate conference eyo gye olijja ajja okweyanjulira nti ngenda kwesimbawo bamukirize akati ajja okwesimbawo after President Museveni nze simumanyi. Tomumanyi. Ani gwe muteekateeka ati mwenga bajjino mu UPDF mulina mwaka feki mu UPDF neze nawumula wawumula neera mulina mwaka feki nti kati tukalina banansiko mwabasalawo ekiddako eyo tuyinza gamba nti ani gwe mugamba okubeera division commando wa force oba wa first oba wa fifth naye bikwata ku bukulembeze. Kisekka baddo nagati President Museveni ekyo kumachanga bamuje mu ntebe njagala okibuze bana Uganda oba okibuza BNRM party oba okibuze SEK boli kyazaako wa SEK ye n'omubuze naye naye ajja kuba tamanyi kubanga SEK erimala kutuula abantu ne baleetayo okusaba kwabwe nti nze njagala kwesimbawo. Abakulembeze bangi twalabe nga bazimba abakulembeze abalala naga nti singa nvaawo bwenti onayinza okudda. Tubalabye mu nsi ezenjo nga bajja bazimba. Ngeri y'okulonda.
nga bajja bazimba ngeri yokulonda nga bajja bazimba abana abaddira era munange bwolonda VP oba ozimba bwolonda Minister of Defense oba ozimba bwolonda abona Prime Minister oba ozimba okay ekwo kwe kuzimba ampuliriza oli komando soda chika ziri 25 ezimaze okutakusawa 2 ezekiro kya leero katumulemu katono jeno tukyali naye tukoma tukyayogera ebigambo mbozi tugena maaso ampuliriza emando sokolida chika ziri 27 njagala kujjukiza nti oli mukkirizo wagana naye ate nkuye nti akaseera kakase ebisera by'omwana we by'omu maaso ng'ofuna looni okuva mu Platinum Credit kozesa logubu ku emotoka yo omusalo ba bizinensi yo nyiga *249# teekawo okusabako oba okyalire ettabi ya Platinum Credit eri kuli okumpi bakuwa ensimbi oyinza n'okukuba ku nooti 2 nooti 3 nooti 2 nooti 3 Platinum Credit when time is money we deliver. Omuzadde tukkiriza mwana wo yamala sini ey'omukago okutuula waka nga talina kyakukola nga waliwo Insurance Training College. Insurance Training College ekuleetedde essomo lya certificate lye bayita Certificate of Proficiency in Insurance COP. Omuyizi asomye course eno afuna obukugu n'obumanyirivu mu kisaawe ekya insurance asobola okufuna omulimu mu insurance company yonna mu Uganda. Leeta omwana wo akozese omukisa guno kubanga agenda kusoma university ate nga bwakola mu insurance company yonna gy'anaaba afunyemu omulimu. Certificate ya course eno COP tebola mwana asomye sciences na arts kasita abanga amaze sini ey'omukaaga. Ayagala okwewandiisa genda ku mikutu gyabwe egy'omutimbagano omuli www.itc.ac.ug oba info@itc.ac.ug oba bakubire ku ssimu eri nooti 4 7 nooti 4 7 okuwandiisa kukomanga ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu guno olw'okusoma kutandika ennaku z'omwezi 24 era omwezi guno ogwokusatu. Insurance Training College tugamba nti make your vacation count, invest in your future. Nakasembayo kujjukiza nti gavumenti ya Uganda ng'eyita mu ministry eby'obulamu etegeeza bano Uganda mwenna nti okutandika n'omwezi ogwokuna omwaka guno 2025 egenda kutandika okugema abaana omusujja gw'ensiri abaana wakati w'emyezi 6 okutuuka ku 11 nabo bagenda kugemebwa era buli mwana wakufuna doozi 4. Eddagala lino yakubera mu malwaliro ga gavumenti gonna nago bwannannyini era eddagala lya bwereere. Abazadde ssaako nammwe abalina abaana bemulabirira mukubirizibwa okutwala abaana mu malwaliro agabali okumpi. Minisitule eddamu okujjukiza bannayuganda nti omusujja gw'ensiri gwa bulabe nnyo era gusobola okukuviirako okufa. Ffenna nno nga tuli wamu tusobola okutaasa obulamu bw'abaana baffe n'ebiseera byabwe by'omu maaso. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule by'obulamu ensonga zino ezikutegeeza era ne bakugamba nti nkulu nnyo. Nze Kalule Lameka okyali mukkirizo bagaana dakika 30 zise ku ssaawa 2 ez'ekiro kya leero ndine Lieutenant General Proscovia Narweiso muwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Geno obubbi bweyongedde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abamu babisa mundu, abalala babisa bijambiya, bakutta obuyondo bakutta embazzi era tulabyeko abantu bangi nga babasimidde amayumba. Abalala babatemi ne babatta, abalala bali mu malwaliro. Obunkenke buli mu bitundu by'enjawulo emityana bibadde emirundi mingi, kiri ekikesezo olwaliro byabadde Gomba, Masaka wabaddeyo ne mu Kampala muno mwebiri. Ebyokwerinda kye kimu ku miwadde mwenyumirizaamu ennyo nga gavumenti y'NRM bye mwaleeta wano. Ogamba natti ze mwasiba teziddiridde? Kye kituufu nti obubbi bungi naye nze ndowoozaamu nti obunafu buli mu bitundu mwe tuva kubanga serooza nti waliwo omukulu yenna oba wa security oba waki atalina kyalo kyavaako naye ate ku kyalo eyo eriyo abakulembeze bangi ab'enjawulo kubanga tulinayo baviso tulina bapiso ekyalo viso piso bwemuluka giso then diso then riso then otekeko police otekeko abakulembeze ab'enjawulo obukiiko bw'ekyalo kuliko wadife akakiiko k'ekyalo bakaliko abantu mwendo baki. Nze ndowooza kubanga nagamba dda abantu abo bennyini kubanga buli kyalo bwe kitula ogatta ojja kusanga nga palisi eyina ebyalo 10 oba 11 kati awo manya nti baviso oyina 10 bani eriyo ekibulayo security
n'abantu bennyini ab'ekyalo okutuula kubanga abantu abakola ebintu bino baana abazaala ab'ekitundu ekyo si bantu nti bava wala ne bajja okulumba. Nze ndowooza kyekyoka ekikyabulamu then tulinayo ne ba RDC buli kitundu eriyo kati ba assistant simayi biki. Nze ndowooza ekyo kyekibulamu okutuula n'abantu bennyini ab'ekyalo kubanga buli lwe bakwata omubbi ebeerayo muzadde waavaayo. Ate ebyobufuzi byonoonye nnyo wano kubanga ogenda okulaba nga abantu abavuddeyo okweyimirira gwe baakutte nga bamu bakakiiko abamu ojja kusanga ne MP nga yali campaign manager we bwe buzibu. Problemu eri awo ku security y'ekyalo security y'omuluka security y'egombolola kyekikyabulamu. Walingawo poliisi ezalinga ku byalo ensonga eno njerese kuba gwe wabula omukulembeze ugamba ku byokwerinda. Poliisi ezo zagibwa ku byalo ezayambangako kuwe ziri ku gombolola buli gombolola bagiwadde abasirikale 18 naye nga poliisi ezalinga ku byalo nga zituuka mangu eri abantu naye kati nebokuba essimu. Sirowooza nti obubbi buno bweyongedde okuva lwe bajeeyo abapoliisi bateekeddwa ku magombolola kati ku kyalo wasigaddeyo abo abantu benkugambye abasecurity abo basigaddeyo ne kumuluka gye bali mpaka ku gombolola. Kakati poliisi eno egenda kuyambako okukwataganya kubanga abasirikale bo ku kyalo boyogerako babadde 3-4 naye ku gombolola kati bataddeko abasirikale 18 bajja kubawa piki bagenda kubateerawo unipots nze ndowooza security ejja kukuumibwa. General Loyiso bw'otunula tugeze waffe kankutwale waffe gyenzalwa ndi mu Mityana North egombola ye Kalangaalo eri Kalangaalo poliisi ng'eteereddwa ku gombola e Kalangaalo egombola yetambula n'egenda mpaka Nakawere ng'ogenda okuyunga ku Kikandwa singa obubbi bubeera Nakawere ewala eri bwe watyo ebatalina mmundu eri bali benkugambye ekikoze okubyala batalina mmundu eri bali benkugambye ne communication gye tugenda okuteekayo ojja kulaba ng'ekintu kino tukirwanyisizza. Naye ate ne poliisi zibayo nga tezirina ntambula ojja kulaba kino kye tukoze ebyo bye tubirwanyisizza. Naye kye tusaba security tesobola kukola nga terina baana yinki balina okutuwa information n'okutuwa abaana bakola ebikolobero bino kubanga bali okwo emmundu zibabisa bazijjawa. Ekyemundu tosobola na kukimbuza nti bazijjawa ng'omanyi nti ensi zonna ezitwetoolodde tezirina mirembe. Uganda eyinza okuba kuba kati bw'olaba Congo teri mirembe, bw'olaba Sudan teri mirembe, ezo emmundu ziggwera wano. Kyova olaba nti eggwanga eryetooloddwa amawanga amalala mangi nga tegalina mirembe, kyekyo ebizibu ebivaamu. Okay. Abenyigira mu bikolwa bino abasinga nno bavubuka abanyu b'enjaga abakozi begalagala ebirala naye abamu bakwatiddwa ne babuuzibwa lwaki mu byenyigiramu ne bagamba nti Uganda nsi etalina mirimu era terimu mirimu. Sirowooza nti obutaba na mulimu gwe bunywesa enjaga. Ekigambo ky'enjaga kirina kulwanyisibwa kyokka. Nze mpulira ebintu bingi nnyo kubanga osanga n'omuntu gwe bakutte n'ennyama y'omuntu olw'okubanga bbula ly'emirimu olw'okubanga tebalina mirimu gye bakola. Abantu baleese nnyo ekyo ekintu. Olaba n'abakulembeze abalina okutondawo emirimu nga boogera ekyo ekintu. Kyova olaba nti omukulembeze atambula ng'ayagala okuleeta wano amakolero kubanga singa olaba abavubuka abatambula ku makya bagenda mu makolero n'okunnyuka obalaba nga ebyo byokka byetaagisa okukolebwa wano. Naye tekitegeeza nti buli ekikolobero ekiriwo olw'okubanga abantu tebalina mirimu. Osanga nze jjo nalabye amaka ge balumbye jjo oba nagalabye Masaka amaka amayitirivu naye nga bagamba nti bamuteebereza okuba nti y'omu kwatuma abantu ogenda okutta ababodaboda. Kati oyo sirowooza nti bbula lya mirimu. Ginomize ejayingiramu enjaga yeetaaga okulwanyisa kubanga nakugamba nti enjaga simanyi nti gwe toginywa gw'omanyi nti toginywa nange tosobola kunjulira. Simanyi oba toginywa naawe tosobola kunjulira. Mbaga ti mugikoze siriyo. Kati ebbula ly'emirimu siri erireese bino ebikolobero tulina birwanyisa ng'ebikolobero then tulyoke tuyingire mu by'emirimu. Kubanga wabaawo ekintu kyolaba nga bakikoze nga si mirimu nti oli anoonya mulimu nedda. Okay. Kati ebikolobero nga byoyogerako kunywanjaga naki mugenda kubirwanyisa mu kyanga gavumenti oba temunnabiraba? Tetunnabiraba.
Ebyo bingi nze natandika okulwanyisa enjaga ne ku TV ne ku radio eno najjangako ng'ekindese kulwanyisa njaga. Naye ababaka bokka betulonda be balina okutuyambako kubanga n'okutuusa kati amateeka g'enjaga tegakyukangako galinganga gugamba nti wayagadde muka muno tisiringi oba 6 oba 10 n'olukumi teruwera n'enjaga bweto bweri waliwo obukwakulizo bungi nnyo bwe bateekawo obulina okulwanyisibwa okulaba nti buvaawo era nandisabye nti abalonzi bonna ababaka baabwe babateekeko olukongolo lw'okuba nti balina okugenda okukyusa amateeka gano kubanga omuntu omukwata n'enjaga simanyi okumutwala mu kooti oyina oba okulaga ebifaanagana bitya oluusi n'ekizibiti zibuze nze ndowoozamu nti enjaga okugirwanyisa mateeka ge geetaaga okukyusa. Gavumenti yakamala eno NRM yakamala mu buyinza emyaka 39 gigenda mu myaka 40 okusinziira ku bibalo ebyakolebwa ekitongole ekya UBOS mu kubala abantu okwaliwo omwaka oguwedde byalaga nti abantu ebitundu 78 mu Uganda bali wansi wa myaka 35 bazaliddwa ku mulembe guno era bakulidde ku mulembe guno era bannabyabufuzi ab'enjawulo bwe boogera baga nti byonna ebigenda mu maaso mu mujiji guno abamu bagita lost generation tunenya gavumenti ya President Museveni baana baayo abazaliddwa ku mulembe guno beeremeddwa okuteekerateekera ne bafuuka kibali. Lwaki Uganda mugizalidde omulembe guno? Wano bwe twali tujja twasangawo miliyoni 14 kati zigenda mu 5. Oli bw'agamba nti lost generation mba mwewuunya omuntu ayogera ekintu ekifaanagana mu ekitu kubanga bano abantu tebabakoze mu factory. Bano abantu bazaaliddwa bazadde naye abazadde bano tebakirowooza nti bw'ogamba nti bonna bagemwe nti abaana bajja kubeerawo bakule. Bwe bagamba nti abaana bonna basome nti bonna be banamala okusoma bajja kuba beetaaga emirimu kubanga kino kivunaanyizibwa kyenkanyi ne bannayuganda abalala. Kati ffenna bannayuganda tulina kusitukiramu okwenyigiramu kubanga bano abaana be boogerako si baana ba gavumenti baana b'abantu. Gavumenti etaddewo enkola esobola okuyamba abaana bano okuba yabateerawo okusoma bonna basome ne bateerawo bonna bagemwe ebintu binnyo bye bagenze bateekawo ne bateekawo ne sententi z'abavubuka bataddewo ebintu bingi naye abantu nga ffe abakwatibwako abaana bano naffe tulina okwenyigiramu okulaba abaana baffe enkuza yaabwe okulaba abaana baabwe bwakuze okulaba abaana baffe bwasomye agenda kusoma ki era agenda kukola ki. Ekikulu ekisingidde ddala okwonoona kwe kuba nti twetwalira ku sipiidi ey'okuba kubanga omuntu ogenda n'omusanga n'agamba kale nga Amerika y'example gya wakati tebakyawa example tikale obanga Congo obanga Rwanda obanga bawa kale nga katwapaala ne twepaza ne tugenda mu ebyo kati abantu ne baba nga tebakyayagala kukola bino ebintu ebirala ebitonotono ebiyinza okuvaamu ekiyinza obayimirizaawo. Kwegamba tulina okwenyigiramu abakulembeze kubanga abakulembeze kati bangi omulembe gw'abakulembeze nagwo mungi then n'abazadde naye abantu tebakyakola bintu tebakyakola mirimu tebakyakola ebyo bateeka okukola. N'enkuza y'abaana bagenda ne baga nti abaana gavumenti yababajjako olw'okubanga gavumenti yateekawo amateeka ag'obutabonereza abaana embonereza gye bali batubonerezaamu edda. Kati embonereza bwe bagikyusaamu abantu bagamba abaana gavumenti yabatwala tebakyabafaako omwana kyayagala kyakola naye senga abazadde baali bayambako gavumenti nabo okufa ku baana baabwe ebimu tebyandibaddewo. Abaana tebandigenze mu njaga abaana tebandigenze mu mwenge abaana tebandyeyingiza mu bintu bibatateekwa kuyingiramu. Abamu batemateeka gammwe batukanoga nti omwana wa Museveni akyakubwako omukubeko bakusibe naye nga lwaki omukuba tosobola kwogera okukuba si kwe kugunjula omwana. Omwana yeetaaga kwogera naye okuva ku makya okutuuka olw'eggulo bw'akoma okusomero ng'osobola okwogera naye bw'aba agenda ku ssomero ng'olina ebigambo by'omuwa nga si kuba okuba si kwe kugunjula omwana. Mu mulembe guno gwe tulimu mbeera y'abavubuka nga boogiraba nga batogedde okubiragalagala kati olaba abamu baga tebakyatya ddenja n'ebiringa ebyo. Gavumenti y'NRM eno oyinza kuginenya kinoga nti wano twalegeza wano twakola ensobi ffe kizibu. Ensobi gye twakola twaleeta eddembe ly'omubisi gw'enjuki gye liti eryo okubanga
buli kintu kyonna kirina eddembe n'omwana omuto ng'alina eddembe eriyitawo ate n'omuzadde neyefuula naye n'abeera n'eddembe eriyitawo eritakyafa ku mwana we kwegamba nze ndowoozaamu nti ensobi gye twakola twabulamu omukono muuko ogw'ekyuma kyenyinza okuwulira nti nenenya twata nnyo buli kintu okuba n'eddembe. Ddembe kyekizibu wano bwe ndowooza nze nga nalwiso bwe ndowooza waliwo ebintu bye twali tulina okuteekawo ng'etteeka omuntu okuba n'emmere ng'olina ekibanja kyo ng'olina emmere gwe eyo etali nti eya gavumenti ti gavumenti yejagala omuntu okuba nga abaana bo obafaako tebakera bukezi ne benjeera ne bagenda mu stenseni ne babeera eyo ebyo eddembe lyayitawo. Abavubuka be bangi boogerera ebiseera ebisinga nti twagala tulabeko ku bakulembeze ab'omulembe gwaffe myaka gigenda okukwera mu 40 nga gavumenti gye wajja nayo okuva mu nsiko eri mu ntebe temukiraba nti muluddewo nnyo okulwawo weekuli naye nze ndowoozaamu nti abantu balina n'okukyusa mu neeyisa yaabwe. Omanyi enneeyisa y'abantu n'ebigambo ebyogerwa biyinza okutiisa abantu ne balemezaako gavumenti kubanga gavumenti eno balonda nnonde naye bw'oleeta ebigambo ebikaawu ebitiisa abantu kubanga tugenda mu kalulu ebigambo ebikaawu bitandise ebigambo by'okwewerera katubalinde ebigambo bwe bityo omuntu naga owange kanjira ntambula na bano so temulina ssuubi nti mugenda lino oba luli ate eryo ssuubi olibuuzaani oyagala kuwamba oba oyagala kalulu gwe genda okere ku makya oyogere n'abantu bo obamatize bawe omuntu gw'oyagala akalulu baleme kugendera ku oyo aludde mu buyinza bagendere ku oyo gw'onooba otaddewo oyogera ebigambo ebirungi toyogera bino ebigambo nti katulinde bwe kinabeera bwe kiti tujja bakola bwe tuti owulidde ekyo kijja kuwalirira yogera nti kati tolaba kino ekizimbe kye tulimu bw'oba ojja okunoonya akalulu gamba nti kino ngenda kyongerako naye bw'ogamba nti kino nja kimenya awo omuntu agamba kanjira mbeera n'oli akikuumiddewo. So omukulu yakanoonya mu butuufu bwako n'awangula emitima n'abeerawo. Nze bwe ndowooza nti omuntu aba awangudde aba awangudde kubanga akalulu tekalinga akaffe kali ke twakuba nti oyingira mu kasenge n'osuula mu kabokisi obokisi simanyi bwali buna kano simanyi kaani oli anyenya bunyenya naga nti kana akazitowa naddira kana akapapula n'akassa kuno naga nti ono yawangudde naye kati akalulu kakubwa misana. Ampuliriza katukumewo tova ku Manduso. Ampuliriza oli ku Manduso njagala kujjukiza nti Airtel ekugamba nti mukwano okekkereza data gw'okozesa tomala gateekako data agenda kugenda nnyo ate nga wetaaga okufiisa ensimbi ate wetaaga okulaba okukola emirimu okolera ku simu yo n'ebiringa ebyo. Airtel ekugamba nti genda mu simu yo nyiga *10# londawo ekyokusalawo ekyokubiri oba option 2 kati awugula data owa wiiki ow'omwezi yenna gw'oyagala awo ne tugenda kukuwa data mu ngeri esinga okuba eya tabbu ate ng'agenda kulwako. Airtel tugamba nti the smartphone network kwatagana nabo emitu bigenda kutambula bulungi. Jeno nga tuwumbawumba dakika zitambulirira nga bwe twayogedde walinoga nti nammwe mwewulira emyaka gigenze gikeewa amaanyi gakendedde ge mwalina nga muli musiko sige egaliwo. Omukulembeze gwange ennaku zino ali mu kutalaaga bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'alambula emirimu egikolebwa gavumenti. Abaludde oluvuganya gavumenti baga nti omukulu akuze akooye era mukadde kano yatandise dda kampeyini kubanga amanya akaseera kali kayinza okumukalubirira. Gwe bino byogerako ki? Nedda nze omukulembeze kyemmanyi nti atambula waliwo sente ze bayita eza PDM buli muntu baguwa miliyoni 10 buli mwaka bazigiwa miliyoni 10 nga zakuwa abantu zezo zalambula anti mbu azeyambisizanga akakisa agira atuuka mu bantu kubanga anti munange webazigabira nze bwe ndowooza webazigabira kakati ali mu kutambula okulaba azikozesezanga akisa nanti munange kyewerabidde
nti abantu bagenda ne batuula ne balonda ne bamulonda nga ye president wa Uganda. Kati era ekyo president tekimuvangako kyekyo ekimuliko kati atambula alambula PDM. Era siroza nti atambula nga chairman w'NRM, atambula nga president wa Uganda. Bannabyabufuzi bangi baga nti ensonga ezabaleeta nga muva mu nsiko mwazivaako dda kati muli kubya mmwe. Twajja n'ensonga 10 bwe twatuuka ne twongerako 5. Kati tuli kuki? Muli kubya mmwe. Uganda twagisanga ina bannayuganda milioni 14. Kakati bali milioni 5. Toyinza kutambulira ku 15 era okyusaamu. Kubanga obungi bw'abantu bukuwaliriza okukyusa ku biwayogera. Bw'oba wali ogambye nti nja kukola oluguudo nga luva Kampala lukoma Mukono, oba olina oddwongerako kubanga abantu baagazibwa. Kakati simanyi abantu kye boogera kiki kye twakyusa. Ssemateeka yennyini gwe mwakola gwe mukwatamu okufivalinga embeera eriwo naye munange ngakyukana naye nze siwulyangako wano nga batudde nga president ng'akyusa constitution. Bakozesa babaka 529. bakozesa babaka babaka 529. Ekintu kigenda mu parliament ne bakikyusiza. Ababaka ni abakozesa okukyusa ssemateeka kisinziira ku kye baba babawadde. Ngani akibawa? Ate nze siwulirangayo nti bwe babadde bagenda okukyusa nti ababaka b'opposition baaganye. Tebagaana nga basimbye nakakonga emirundi ne bafuluma ne mu parliament. Abameka ebyenjawulo. Abameka mu muwendo gwabwe omutono. Kati nze kwegamba nze nkubulidde nti bwojja kati kinaabanga bw'obeera n'amaka bw'oba olina omwana omu otoba n'omwana omu bw'oyongerako owokubiri kikukakatako okukyusa ku constitution yo okwongeramu omwana oyo. Bw'oyongerako owokusatu, bw'oyongerako owokutaano, bw'oyongerako ow'ekkumi, kimanye nti fees, kimanye nti biki oba olina okukyusa ku nkolayo. Jeno baga nti omutonzi waffe yasalawo. Omutonzi yani Katonda. Katonda. Essaawa yonna ejja kutuuka President Museveni aweeyo obuyinza. Naye Uganda ogiraba oluvannyuma lwa President Museveni. Oluvannyuma lwa President Museveni. Uganda ogiraba wa? Ono ayogera na buli omu nga bagikwasiza omuntu omulala oba omuvubuka oba ani. Kyeneeraliikiriramu nti kyenyeza okweraliikiriramu nti President Museveni oba yakuzibwa omukyalo omulokole ayina enkwata gyakwatamu ebintu oluusi abeeramu n'okusaasira. Naye kyetusaba nti omuntu yenna n'abazze mu bukulembeze ffe kyetumusaba kwe kukwata bwe butakozesa obuyinza bw'alina okukola ebintu ebitali byo. Kyekyoka kye tuyinza okusaba. Kyetusaba abantu bonna bajja okwesimba ku President Museveni oba banaawangula ku luno 2026. Ffe kyetubasaba kwe kukwata Uganda nga bagitegeera nti erimu abantu. Omanye eriyo omuntu ayinza okukwata eggwanga n'alikwata n'alitwala nga alowooza nti temuli bantu. Twagala omuntu anaavuga basi oba ya red oba ya blue oba ya green agivuge nga amanyi nti mu Uganda mulimu abantu. Ate agivuge nga ategeera nti bannayuganda si batamiivu banga waliwo okuvuga. Nze waliwo we nanyweranga ku mwenge ne nvuga ne ntuuka abantu ne mbuuza wano natuuseewo ntya ng'ovuddeko. Bannayuganda si bwe batyo. Bannayuganda si bwe batyo. Kuliko abambaga nti waliwo akabinja bwakalaba Uganda nti President Museveni nga taliiwo nti ne Uganda ebateriiwo nti ekoma ku ye. Abamu babiraba. Ejja kubeerawo kubanga ejja kubeerawo. Security bwe baweeri nga tetulooza nti waliwo ajja ogibuzaabuza kubanga abaana bannayuganda, abaana tubajja mu bannayuganda ne tubatwala ne tubatraininga. Eggwanga abantu tebeeraliikirira. Naffe bwe tunabanga tetufudde nga tusobola okwogera n'abamajja banabeerawo ekiseera ekyo Uganda eri oke.
wali olowoozezzaako ku kiseera nga President Museveni tali mu ntebe ku ntebe wa president ngali lwaki naye ng'omukulembeze ali mu ntebe agenda n'amwebuuzaako bwebuuza ekiseera ekyo oli okirowoozezzaako? Nali nkirowoozezzaako naye kyenkugambye kyekyo kubanga ono ntuula naye nalimbaddeko ku radio nga bwe ndi wano wabaawo omuntu eyanvuma emugamba bwe nva ku radio ngenda kukwata ne wabaawo yamubuulira nti mbadde ku radio negamba ngenda kukwata gundi nankubira nambuuza nti omuntu gwegenda okukwata wayogerako naye nemugamba nedda nagamba sooka oyogera nemugamba nze sijja kwogera naye anvuma ebintu bwe wadde akuvuma ebyo yogera naye naye nga president yakugamba kakati kumacha nemugamba kale nja kwogera naye mutima gwange nali nsazeewo nti sijja kwogera naye wadde nali sigenda mukwata naye ye yatuula ekiro n'awandiika points 15 mu Luganda nankubira naga nti nina akapapulano kenjagala ow'omuntu oyo gogenda okwogera naye bw'amala okasoma okamugyeko yawandiika n'asayininga n'okusayininga oli nemwita nagamba wa mwagala kunkwata biki nemugamba nedda naye nemwegayirira nakkiriza najja mu ofisi yange nemugamba nti omukulembeze yangambye nkuwa akapapula kano nenkamuwa n'akasoma bulungi nnyo nemugamba yangambye bw'omala okukasoma okanzirize taddangayo kunvuma gwamanya ebyali kapapula kati oyo kati tusuubira nti senga kade mubi ng'abantu bagamba mubi naye senga tisi tufunayo omuntu anajjanga bwatyo ng'asobola okutuula n'omuntu okuva ku makya okutuuka ku ssaawa mmeka nga boogera bangi wano bayogera nabo wadde omanyi mulumbe oyinza okugabula emmere oli n'amala okulya n'anaaba n'agamba nti ye tannalya nakati be balabako ne boogera nabo tayinza kwogera nti namusinkanya nenjogera naye naye bangi kitegeeza bajja ekiro nga bebagamba simanyi baba bagamba nti bajja ekiro ampuliriza akadde kawedde dakika tusigaza ziri 3 zokka waliwo ebibuuzo bingi ebijjidde ku mukutu waliwo Kakande Robert ali Stockholm mu Sweden aga nti jeno ebigenda mu maaso mu kalulu ke Kawempa abiraba ku TV ye bimuyisa bitya ng'omulwanyi bimusanyusa era mbiraba nenjogera ne bekikwatako kati nga ffe abakuze olina kyolaba n'otosobola kwebaka nga tokyogeddeeko tukubira bekikwatako n'otegeera kyekyabaddewo n'ogamba naye wadde wabaddewo ekintu bwe kiti naye tulina okukyusamu bwe tuti mbiraba akasembayo Uganda egenda eringanga egenda etaguka mu ngeri emu oba endala ku bye tulaba lwaki temunoonya bannansi bannammwe bwe mwayulika ne mutereera Besigye olaba embeera gy'alimu ali mu kkomera mulwadde Jeno Mugisha muntu ali eri lwaki temukuŋŋanya bannansi bannammwe bano Uganda ekola ki ekoze eti nti bw'olaba embeera egenda egiragira tewali munansiko adde eno munansi kadde eno munansi kadde eri lwaki temubakuŋŋaanya ekintu kyammwe mu kiwumbewumbe no kino ekintu omuntu bw'asalawo n'agamba nti ye alabye ensobi bw'eti agenze mumuleka n'agenda naye omuntu yenna ne bwabeeranga mukyalawo nawuliranga tamala obanga yakyogera omugenzi nti omukyala bw'agamba nti asiba n'agenda naye abaana ne bamugamba nti mami ffe tetugenda naawe afadhali emigugu ogikole ki ogisumulule bw'ogamba nti ogenze n'okyuka n'otunula emabega nga tewali bakugoberera nze ndowooza akomye ku mulyango n'okomawo osinga kati kyekyo kubanga bw'ogamba nti ogenze ovudde ku banno naye n'otuuka gy'otuuse n'olaba nga teri bw'okyuka bw'oti teri akugoberera nze ndowooza nti akomyewo asinga kiba kitegeeza nti gy'ovudde yesingako embeera ya mulwanyi munno retired Colonel Dr. Kizza Besigye eyabajjanjabanga mu nsiko ali mu kkomera apookya n'obulwadde naye nga ali mu kkomero gyogerako ki eyabajjanjabanga mu nsiko embeera si nnungi ku ye era nze nali nsaba bwe nti tekyandibadde kirungi okusiiba obutalya
omuntu bw'osalawo katugambe nga fe abasecurity oba ab'amagye n'otandika ekintu ne bakukwatira emukono ng'ebulayo kilomita 2 okutuuka ne bakukwata okomawo n'oddamu n'otegeka bupya. Okitegedde kyentegeeza nti bw'oba ogenda ku lutalo ogenda kulumba Uganda naye ng'ebulayo kilomita 3 okwate Uganda ne bakugwamu okomawo emabega n'oddamu n'otegeka buto n'oluka bupya. Kati ne mwannyinaze ze kyemusaba tafiirira ggwanga lino obutalya alye kubanga ateekwa okuba nga yamanyi kiki ng'akimanyi kiki yakola. Kati n'olwekyo nze musaba akomewo addemu ategeke buto apange buto. Muzannyo gwayika buki ekintu bwe kiba kyafa oddamu n'opanga buto. Jano sibula batuwuliriza tugenda mu mawulire njagala okusibula abawuliriza nembeebaza okubanga bampuliriza bwe naaba nkomyewo nja kunnyonnyola ebisigadde. Ampuliriza program bwetu bwetambudde kkirizo bagaana mbadde ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso muwabuzi wa mukulembeze eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda. Nze Kalule Lameka tujja kumuzza twongere okwogera ebigambo. Katonda abeere nammwe.